Webale nnyo okugenda maaso n'okusubscribinga n'okugoberera nze Waso Emma okutuusaako emboozi zino. Waliwo amawulire agakagwawo si bbanga ddene genjagadde tuwanyisiganyeko nammwe era nga bannayuganda bangi gabasanyusiza ku lw'ebyo ebigenda maaso. Bwe twogera essaawa zino waliwo ekiwandiiko ekifulumye nga kiva mu bannaffe aba National Unity Platform, ekibiina ekikulemberwa omukulu Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga ekiwandiiko kino kifulumye kinnyonnyola ebikwadde bigenda biyitiŋŋana n'okularifyinga ku mboozi ezibadde zoogerwa ku mukulu Mathias Mpuuga. Mathias Mpuuga ono abadde leader of opposition wa government okuva 2021. Leader of opposition abeera yakulira oludda oluvuganya government naddala mu palamenti y'eggwanga. So oluvannyuma ekifo kye yakivaamu ne kiweebwa omukulu amanyikiddwa nga Ssennyonyi Joel bw'atyo bw'akivaamu ono n'agenda ku bwa commissioner obwaliko Zaake. Essaawa zino jjukira Zaake baamugoba, palamenti yamugoba olw'ensonga ez'enjawulo ezeekuusa ku busifu empisa. Mathias Mpuuga ono abadde amaze ekiseera ng'ayogerwako ebigambo ebitali birungi, abaddeko emboozi gyazimuyitiŋŋanako ezirimu okwekusa kulya enguzi n'okulya akasente ak'omuwi w'omusolo. Bwe batyo ekikwekweto ekimanyikiddwa nga the Ugandan Parliament Exhibition, ekikwekweto kitandikidde ku mutimbagano gwa Twitter gye tutera okuwangalira eno, nga kigezaako okwolekeza obwenyi n'okweexposinga abantu abo abagambibwa nti bayisa bubi eggwanga. Ekikwekweto kino kyabadde kigeneddwa eri abo abatadde famire zaabwe mu bifo bya gavumenti, naddala mu palamenti, eri abalidde ssente z'omuwi w'omusolo okwekutula, eri abatatusa buweereza bumala. So ku luno bakiyingiza palamenti beekubemu ttooki. Bwe batyo tugenda okumaliza nga bangi balabisiddwa era nga bangi bayisiddwamu eggaali. N'olwekyo bannaffe aba National Platform ne basalawo baveeyo n'ekiwandiiko ekyamangu ekigezaako okubaako bye kinnyonnyola ku bigenda mu maaso. Ekiwandiiko kino kifulumye leero ng'ennaku z'omwezi 29. Sironyo bakoze ensobi. Naye ka tukisome nga bwe kiri. Ekiwandiiko kino ekibaddemu obukakafu obwolekeza Mathias Mpuuga bwe yakeera ku makya ne beezibika ssente ne kagurupu ke obukadde obuli mu 5. Era amawulire gano gawawazza abantu bangi agatuuseko n'okuviirako aba NUP National Platform okumusaba alekulire adde ebbali yeesonyiwe emirimu gya commissioner olw'okubaswaza. Ekiwandiiko kigamba kitya? Katukisome. Statement on corruption and abuse of office. There is an ongoing online protest under the hashtag Uganda Parliament Exhibition. The protest aims at exposing the massive corruption, abuse of office, and gross mismanagement of public affairs by the leadership of Parliament and other leaders. Ekiwandiiko kino kigamba nti waliwo campaign egenda maaso b'ekikwekweto ekigendereddwamu okulabisa abo bonna abakozesa obubi office naddala mu palamenti n'abali enguzi. Nuupu egamba bweti nti unfortunately mu bubi ebyembi, the protest has not only revealed grand corruption on the side of NRM leaders. Olwekalakaasa luno oba ekikwekweto kino campaign eno terabisizza bokka ababali ku ludda olwa NRM abazanyira ku ssente z'omuwi w'omusolo. Wabula bagamba nti some leaders of opposition side have had serious allegations of corruption leveled against them. Nti waliwo n'abo abakulembeze abaludda oluvuganya ababaddeko ebiwogerwako nga bikyamu nga nabo kigambibwa beenyigira mu kuwutanya ensimbi z'omuwi w'omusolo n'okugootanya office ze batambuliramu. Ekiwandiiko kino kigamba kitya? Specifically, our former leader ne bamunokolayo Mathias Mpuuga, leader of opposition, nga kati yakulira commission, ne banne abalala 3, parliamentary commissioner and other 3 are accused of irregularly awarding themselves a huge sum of taxpayers' money on the pretext of service awards under the scheme.
Right Honorable Mpuuga was allocated 500 million shillings. Sente mpitirivu nnyo ziba zibegabanya era nga Mpuuga ne banne basatu be bamu ku abo abanokoddwayo okubanga nabo beezibika ensimbi y'omusolo nga kigambibwa nti Mpuuga ng'eyali omukulembeze w'oludda oluvuganya yeezibika obukadde 5 yekka. Statement negamba etya okuva mu NUP. Abanupu bagamba nti on Wednesday olunaku olwokusatu lwera olunaku olweggulo ngenda kuzimuza 28 February. The President convened an urgent meeting comprised of senior leaders of the party, including all deputy presidents and some of our senior legislators. Nti omukulembeze w'ekibiina kya NUP amanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobbie Wine yasobola okuba nga ateekawo meeting ng'eno yali etuddemu abo bonna abamumyuka mu bitundu eby'enjawulo saako n'abamu ku bakulembeze ab'oku ntikko abatwala ekibiina kya NUP. Bano bagamba batya? At the meeting, Honorable Mpuuga admitted that he indeed took part in this wrongdoing and apologized for the same. In this light, he was strongly advised that the moral thing to do in circumstance is to step down from the role as a parliamentary commissioner with immediate effect. Mu kiwandiiko kino ekivudde mu NUP batunnyonnyola ebyabadde mu meeting mubaddemu Bobbie Wine Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina n'abakitwala abalala. Bano bagamba nti Mpuuga bwe bamaze okumunenya ku nsonga z'emiliyoni 5 Mpuuga yakkiriza era n'agamba nti kituufu ssente yazirya yenyigira mu kukulanya ensimbi z'omu nsolo era n'okuzanyisa office. Bwe batyo Bobbie Wine ne banne abamutwala baasalawo ne bamugamba ne bamuadvisinga nti kyamakulu nnyo okusobola okubanga ava mu office eno yeesonywa office gy'alimu. Kyamakulu nnyo okwesonywa office oba okusayininga ekigambo ekituufu mu Luganda kigambo ki munansonywa kiruddewo okujja naye resigning. He was advised to step down mu bunambiro wadde akatayi okusala ave mu office ey'okubeera commissioner wa parliament ate asobole okubanga adda ku bbali. Kino kye kisoboka nga kikuuma ekitiibwa kya party ne bannakibiina. The nation will recall that the values of national platform are nti eggwanga lijjukizibwa oba lijja kujjukira nti ebyomuzinzi ebifuula NUP ekibiina ekyenjawulo bye bino wammanga: discipline, reliability, inclusiveness, integrity, patriotism and service. Empisa, okufaayo eri abantu, amagezi, saako n'omwoyo gwanga n'obuweereza. All actions of corruption and abuse of office go contrary to these values. Nti byonna ebikolebwa mu kuweebula offices mwe bamukolera n'obuli bw'enguzi bimenya amateeka n'okuweebula omulamu ekibiina kwe kitudde. They also go contrary to the integrity oath which every leader of the party swore. Nti era kigenda mu maaso n'okuweebula n'okumenya amateeka n'ekyo ekirayiro buli mukulembeze ali mu NUP ky'aba yasayininga. We therefore ask our leader to at all levels to do self-reflection and commit themselves to these values and the oath they took to shun and fight corruption. Bwe batyo basaba abakulembeze nakuli mutendera kwoli okugenda mu maaso n'okubanga bafaayo batuukirize ebiragiro bye bakuba n'okusobola okubanga balwanyisa enguzi ate okusobola okubanga eggwanga libako kye lifuna mu bukulembeze n'obuweereza bwa NUP. Eyo ebbaluwa Bobbie Wine ekibiina kya NUP gye kiwandiise nga kinnyonnyola ebyo ebyabadde mu lukiiko Bobbie Wine lwe yatuddemu ne Mathias Mpuuga, era nga ebbaluwa eno egenda mu maaso n'okubanga egoba Mathias Mpuuga mu office ey'obwakamisona mwe bamugambidde ateeke wansi ebikolwa adde ku bbali aleme kusoza kibiina ate obulamu busobola okubanga butambula bugende mu maaso. Mujuulidde bulungi nnyo. Ekibuuzo ekisooka kidajja mbuli nga batugoberera nti abafirika batuufu Mpuuga anakkiriza okuwanika omukono ave ku kifo ky'obwakamisona? Anakikkiriza? Bw'anaaba akikkiriza weewaawo, bw'anaaba akiganye Bobbie Wine ne bannakibiina kya NUP banaakola ki? Ekyokubiri, twongera okwebaza omukulu Kyagulanyi Ssentamu nti ku mulembe gwe ebintu nga bino bisobodde okuba nga bivaayo. Ekyo tumuwa credit kubanga emyaka gyonna gize giyita emabega
banji bazenga bogerwa nokolwa nti bayide sente z'omuwa omusolo beza government naye ate kudde oluvuganya government babadde nga bajja balya sente naye nga tebanokolwayo wabula ku mulembe gwa Kyagulanyi guno omulembe omwagulanyi ogw'ennaku zino musobola okuba nga tulaba ebintu nga bino tetuganye sente ziri bwezimu naye ate abantu okubeera exposed nga Mathias Mpuuga bwabadde exposed tekibadde nga very common naddala ku side evuganya government ku ludda lwa NRM bye bana baliwo babadde nga balya sente enkyane luli teri abakonda ku mukono teri alagobeddwako mu ofiisi oba ku bwa minisita mbu alidde sente wabula basigala bongezebwa ebifo ebyenjawulo n'okusobola okusigala nga bagenda mu maaso n'okuba nga baweereza eggwanga ndoza tuwulidde bulungi nnyo wabula ku mulembe guno ogwa Nuupu bingi birabiddwako ekirala eyatandisa exhibition eno yaani era abadde agenderedde ki mu exhibition eno bangi boogeddwako olw'omusimbi omungi gwe basaasaanya amanya mangi agali ku ludda olwa NRM googeddwako wabula tegatrendinga naye saawa zino Mpuuga yali mawulire boda ate ku sayidi endala twandigenda okumaliriza nga NRM yefunye obulungi mu kintu kino eky'exhibition anti kati bafunye bulijjo banoonye bakubira abasajja ba Nuupu abo kubakubamu emisumaali emikambwe n'okubayisaamu eggaali nga tebayina twandirabako emboozi eno ng'etambula okumala ekiseera era kino ekituuse ku Mpuuga kyandimaliriza ng'ekibiina kikitemeetemyemu ennaku ez'omuzenga muzuulira mu mawulire nga bijja biyitingana mu g'enkuubo nti Bobbie Wine n'Empuuga tebakyanyumya bulungi enkolagana tekyaliwo nnyo era mbu n'okutuuka okuba nga yaggyibwa ku bwa leader of opposition enkwatagana wakati we ne mukama we Kyagulanyi mbu yali eweddewo bwe mugenda ku sayidi y'e Masaka eyo muwulira obutakkanya sitiiro obuli wakati wa Mpuuga n'omukulu Chairman Nyanzi yakulira ekiwenda kino kye bayita kunga ekigenda maaso n'okunoonyeza Nuupu obuwagizi ebitundu ebyenjawulo bwe bali baga nti baagala bateeketeeke omukolo mu Masaka tugenda okumaliza ng'ate Mathias Mpuuga n'abaveeyo ba Bedi Bwanika nga bagamba nti kunga terina kugenda mu Masaka erina kugenda mu bitundu ebyenjawulo Nuupu gye talina buwagizi so n'olwekyo ogenda okulaba nga tunaagenda okumaliza ekiwenda kino abasajja b'NRM abo bayinza okuba nga bajja kuba kifunyeemu ate nnyo bwe ndabanga so n'olwekyo nga bwe tulwanagana tugeze okuba nga twerowoozaako naye nga byebyo bivudde mu kibiina kya Nuupu at least ko obwerufu bulagiddwa for the first time tetukiwulirangako nti omuntu ali mu opposition avuddeyo ne yeetonda la hala so byebyo kale genda maaso n'okusubscribinga Biva Organic ku Hamu Kasa Road wansi wali Emmengo ekimanga Amasengere ojja genda omusawo Dr. Senjobe Richard omunoonyeeko bugenda ku social handles ze zonna Facebook, Twitter, TikTok buli wamu ku YouTube kwali obumugoberere amasimu gabaako Biva Organic Dr. Senjobe Richard